tugenda kutandika mu mwezi ogwa November nga lumu tujja kutandika ne boda empya. Buli boda egenda okufuluma okuva nga lumu ejja kubeerako enamba plate empya mu maaso n'emabega. Tusuubira nga January 25 tujja kutandika okuteeka enamba plates ku mmotoka zonna eza buyonjo oba ez'obwannannyini. Muyinza okwebuuza munakisobola mutya? Mujjukira tulina centers zino benjagala oteeke mutereko namba plate empya, era nakyo kisoboka. You can book ne mu bonds emmotoka zino gye ziva nayo eriyo fittings centers nti emmotoka yo neeba tinafuluma bond nga bakuteerako enamba plate. N'olwekyo temweraliikirira twajja kubeerawo oba akavuyo nga bagambye nti kakati tutandise okusako namba plate empya, abantu mutandika okubutaabuta ate wawe mugenda okuzita nga zonna connecting. Kakati bwe tuzerowinga wano tulabawo 1,2,3,5,6 the boda ezibaddewo, si kyo? Netandika okukola profiling. Asudiru yabadde atwala mawulire, omukyalo ono yabadde asaka mawulire. Wabadde ogwe okola ki wano? Toli musasi wa mawulire. Netandika okwebuuza bwe wavudde wano walazeewa? Netandika okugobera. Sudiru bwe yavudde wano yagenze ku NTV eye tugigoberedde tukoze ki? Tugirabye. Ono bwavudde wano agenze ku UBC naye tugirabye. Gwe yiyo bw'ovudde wano ogezezzaako okugenda mu galagi ate ovuddeyo ate oyingidde emabega w'ekikomera. Kakati okunalowinga down ani aliko obuzibu